n'okumusibirira kya bwatteeka olw'okusobola bambi okumuwumbawumba omutima, kubanga nabagambye nti talaka ku ntandikwa n'enkomerero asinga okukosebwa muki? Mukyala yasinga okukosebwa. Teriyo kiruma bakyala nga kuba nti yafumbirwa ewaabwe ne bamukuwa, bazadde be ne bawulira amawulire, naye n'awulira amawulire nti bamutadde. Kiruma abazadde abazaala omwana, ne kiruma n'omuwala yennyini. Kati kintu si kya muzannyo, naye lwakuba ab'ennaku zino mumala gatalaka temufumintiriza gwentalaka alina abazadde, gwentalaka alina abaana, gwentalaka emyaka anaddayo n'afumbirwa, mumala gatalaka sente bwe zikkendeerako n'otalaka. Mukyala bw'akunenyanenya ennyo ku mizeegi egy'enjawulo n'oyagala otalake, olina okutalaka nga waliwo ensonga ddala ey'obwesimba etegeerekeka. Naye almuta ze sente ezisibirirwa omukyala ne zimuweebwa agende nazo asobole okwezza, okwewumbawumba, okumugumya omutima. Sobola omuwa ettaka, sobola omuwa emmotoka, sobola omuwa ennyumba, osobola okukwata obukadde 10, 20, 5 okusinziira ku nfunayo. Bwe mubeera mumaze okubeera mu nsonga z'obufumbo era n'omuwa ttalaka, almuta okumusibirira akasiima ako mustahabba, kyagalibwa abeereko naye waatandikira obulamu. Iza okuba muzaddemu abaana 9, omukaddiyiza omujje ku luguudo, yenna ebiyungo bye tebikyali wamu, olwali olubuto lwagejja, eryali ebbeere gafuuka maki? Sapatu. Oba sapatu ngaoba okubye ennyo. Kyeŋŋamba amakulu n'obeera nga mukazi wattu ebiyungo bye bikendedde ebisikiriza ennyo abasajja, kuba ebbeere eriyonsezaako teriringa eritayonsangako. Sibe kiri oba temugaawula? Mugaawula? Alhamdulillah, omuli bantu bakulu. Wemba mugaawula, jjukiramu wali nga tannayonsa lyali lifaanana litya? Neraba eriyonseza abaana 7. Kati omuwadde ettalaka baako kookola ki? K'omusibiririra akajja mu nfunayo okusinziira ggwe, kye bayita mutaa. Tuli ffenna Allah agamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti la junaha alaikum, Allah tabavunaana, in talaqtumu nnisa, bwe mubanga mutadde abakyala, ma lam tamassuhunna, banga limmala nga temwegasse nabo, au tafridu lahunna farida. Naye Allah yagamba wamatti'uhunna, mubeeko akasiimo ke mubakola ki? Ke mubasibirira. Owangadde ne munno oluusi akuyambye nako ku development, akukulaakulanyiza, yakusanga tolina kyolina, nga ne bulangiti gyolina tetegeerekeka, oluusi yakusanga mu muzigo muguvuddemu, oluusi yakuyamba nako mu kkuba bulooka, n'akuyamba nako mu kulaba nga ennyumba y'ogifuna. Bw'obanga omuta lowooza, wamatti'uhunna, baako k'omusibiririra, baako k'okola ki? K'osibirira omukyala atandikireko. Oyinza okuba omujja mu makaago n'agonda, ng'Obusiraamu bwe bugamba, mugulireyo ebbali. Bw'oba osobola okugula akapoloti omuge etandikira awo, muweeyo ennyumba, muweeyo emmotoka, musibirire ssente. Muge munaaye nkutadde, Obusiraamu bwakiragira, naye eno ye pakeji yange. Allah akuteeremu obwangu, Allah akuggulirewo, akuwa ekisinga obulungi.
baako kokola ki komusibirira. Naddala mulimu abakyala betuta ne tubata bubi. Abakyala babiri bankwasa ennaku nga twawukana nabo, mubata bubi. Mwali badde mulina insaniya, ak'obuntu. Omukyala asookera ddala ye mukyala al armala, gwosanze nga namwandu, n'omufuna ng'okimanyi namwandu, n'omulaga ennaku, n'omuta, n'atuuka n'okujjukira omugenzi. Tegeeza bbaawe naga Allah yangerera. Ne Soibu kino kyankoze, nnaku eno saalizeemu kufumbirwa. Naye nali nfumbiddwa nga mmanyi ono omusiraamu anambeesabeesa anzijeko ennaku ya taata w'abaana, naye agenza okusanga ng'olina mubi nnyo n'okusinga omugenzi. N'akaaba amaziga ga mirundi egi, akaaba agaga okumuyisa obubi n'okujjukira ali mu ntaana. Oyo omukyala nnuma okubanga omuntu atutte namwandu n'atasobola kumukuuma. Ne tubata bubi n'omugaa nkutadde n'obufumbo bwa sofu kyova olaba bwakulema. N'omusajja okufa akalabika yafa kwekokkola, olaba eyasooka yakulekawo, tonneesibaako, tomumanyiira. Musajja boogera ebigambo gambe ebyekyana ekito ng'ata ebyo ebigambo byogera peyini bihaatinga omukyala, bimuleeta amaziga. Naye laba gwoyogerera ebigambo ebyo nga bbaawe yafa. Omukyala owokubiri annuma ye mukyala al aqim, oba gwe bayita aqima. Yani oyo? Yani oyo? Mulekwa? Omugumba. N'omugwa okuzaala kwakulema, ondiira buliizi mmere. Kakati omusajja nga gwe ategeera alimu amagezi, nga naawe okimanyi bumanya nti okuzaala ntegeka yani ekikuteesa omukyala gwowangadde naye n'olaba nga tazaala, n'omulangira obutazaala, n'omulangira nga bwajjuza toyireeti kiki, n'agenda nga akaaba. Abamu naakuviira mu buntu ng'omaze okwogera ebigambo ebyo, pakeji yo gisonze bulungi neggwayo, naga Mungu ono kasita ozadde abaana kyonkoze kibeere mu baana bo. Noga kazankolimidde. Abakyala abo tulina okuba n'obulumi. Bw'oba omuta teekamu okulumirirwa. Gwenta mugumba, ekimunteesa bugumba. Oyo wali badde onyweza na munywezi n'omubudaabuda, awangaale naawe omubudeebude, kubanga oyo ate mwangu. Obwangu bwe buli luddawa? Kubanga naye aba amanyi ekiki ekizibu ki. Ayinza okugaana okuwasa n'omugaa nti maama Sudaisi tuwangadde naawe emyaka 9, tuufu omwana atukoze eki tubuze, naye nzaala. Oluusi mwagenda naye mu ddwaliro ne babakebera nga gwe oli nnomo, naye nga ye ali ki abunomo jegerekisi, nga ye embeera ye Mungu yagera n'akiraba. N'omugaa kampasa omulala nzaale, naye sikukoze eki, sikukyaye, tuwangaale ffenna. Allah ayinza obutakuwajjana nampeera kubudaabuda mukyalo oyo kumukumaako noga sikulinaako taabu. Oyo omukyala bw'obanga omutakozesa ebigambo ebiki ebirungi ebitayongera kumunnyika. N'alibadde enjogero owokusatu, naye ndowooza abasinga obungi bwe tugwa, ye alibadde mulekwa, era abasinga obungi naffe tuli ki, aye nabo baba batuvuma tebatusaasira nti gwenvuma bambi taata we yafa. Mukazi ayinza okuvuma ebigambo n'ennyuku byatakuvumangako, bate eyo tebatunulayo nti akasajja kenvuma taata wako yakola ki. Ebyo tebasaasira bo, yavuma buvumi, tayagala kumanya oba wafiirwa abazadde bo, tayagala kukola ki. Bweyisejja mwogera owokusatu, kubanga abasinga mwe tukola ki, naye biri
ebibiri namwandu n'omuki n'omugumba bwe mubanga mwawukana nabo. Musajja ayinza okugamba omugumba ekigambo namugamba lwaki oneesibako wali ozadde ku mwana ndagaayo kale entaana emu ey'omwana we. Allahu akbar. Abasajja Sheikh bayina ebigambo naga nalibaze nti wazaala naye ndagaayo entaana eki kale mbale nti wafiisa ku mwana n'omuziika gwatasobola kuzaala. Lwaki mbeera naawe? Abantu bafubutuka ebigambo ebibi Katonda byasobola n'okubaddiza ne bibeera mu baana ne babiraba. Kyekyo Allah kyatugamba nti aw sarrihuhunna bilma'rufi, bwe muba mubata mubate mu bulungi. Sheikh ate bw'obanga ota omukyala n'abakyala nakyo bakiyige esike nti buli wota omukyala oteekangawo akadda akantu we autu kinyinza omumusanga ne tukola ki ne tuddiŋŋana. Abasajja ekyo bakyerabira n'abakazi nga beeyambulula abasajja, agenda n'akweyambulula ng'alinga tujja kusinkana ku siraata n'akuwongola bwoti n'akwambula mu bantu, buli muntu n'akulaba n'atuuka n'okubuuza weetunuulira oli musajja nawe ogenda okwetunula mu bwoti ne weetunula ategeeza ki? Yenna akugira bw'ati. Bw'obanga weeyambulula omusajja lekawo ekkubo nti tuyinza okukola ki? Okuddiŋŋana. Toyogera bigambo ne weemalayo. Naye bw'obanga ota omukyala lekanga wa omulyango, amayinja bwe ganaaba gagira woonookola ki? Woonooyita. Naye mmwe mugenda ne mubeera nga byonna mugaddewo. Oyina atuuka n'agaa nti oyo ne ku nsi ne wetusigalako babiri tisobola muddira. Mukazi byandabizza bingi, ensi yonna neggwawo ne tusigala babiri, sisobola muwasa. Olekangawo omulyango nti wano kale. Ekyo kindeetedde ekigambo ekigaa nti almutaa, okubaako akantu ke musibirira abakyala okusobola okubawumbawumba. Tebulaba omukyala lwaki Allah yamuwa n'amuwa alkhulu, okweyambulula, fida, yeegule yeenunule. Omukyala waatuukira okukwata amahale n'akubuuza nti mustaafu wampa amahale sente mmeka? Kyobukadde 2. N'akugamba mbulina nta nfune emirembe, ayagala liriifu aweweere. Kati omukyala kyova olaba okweyambulula kwe aba atuukiddwa wano. Naye ate ffe abasajja okutalaka ne bwofuna namba 2 oyagala otalaka embw asooka agende. Naye bo watuukira awo ntegerekisa kiba kikoze ki? Kiba kisusse. Kale bwe tuba tutalaka abakyala tubawaayo akaki? Akasiimo. Tomala gamuta n'okasuka ebweru ebintu n'omutwera mu kaveera wajja nakaki, wajja nakaveera n'ebirala. Ebyo tetubigamba baki? Bakyala. Kale omukyala bw'aba ateebwa asibirirwayo akantu. Yustahabbu lahu an ya'tiyaha almuta bihasabi haalihi, musibirireyo akasiimo okusinziira ku nfunayo, wama yakdiru alayhi, n'okusinziira ekyo ky'osobola okufuna. Tuli ffenna. Ekirala, mateeka amalala agafuga talaka ku ebyo ebikakata ku musajja ng'awadde omukyala talaka, idha kanat almutallaka hiya haadina, mukyala bw'abeera nga alabirira omwana amuyonsa. Bw'ota omukyala ng'ayonsa omwana, okumuwa ssente kiba kifuuse kyabwatteeka, wadde aba ataddewo omulala amulabirira. Mukyala buli lw'oyawukana naye akuyonseza omwana, awo okumusasula kiba kifuuse ekyobwetteeka. Naye wano nga muli mu marriage, muli mu bufumbo,
okumuwa ssente ezo ez'okuyonsa si kyabwatteeka, naye senga mwawukana ng'ayonsa olina omuwa al ujra, omusaala ogumanyikiddwa olw'okuyonseza omuki omwana, era tokkirizibwa ggwe kumuggyako mwana gwayonsa akyali omuto. Kifa abasajja tusobola abaana, gwosobola okubeera ku kitanda wiiki ng'oli ku mwana, naye omukyala abeera ku mwana omwezi mulamba bali mulago. Ffe tusobola kulabirira baana, fuugwaffe kuwa ssente omukyala alabirire omwana. Era bwe mulimu bizibu omusajja bye bafeesinga nga talaka erumye, senga omukyala abeera n'omutima ogutaliimu kisa eri baana n'abakuteera naga abaana bo baabo noonyawo bateeka, oyinza okulaba ensinga ekuddugalidde. Obakwata oti otandikirawa? Olina okunoonya ssente, tetwamanyiira kusiiba waka, gw'olabirira omwana omunaaze akaabe bw'ati onoonye ekimuluma, naye bali bba anoonya ekimuluma n'ayimba obuyimba n'amunaaza, n'alowooza kiki, n'amusitula n'amuteeka ku bbeere n'aweeka ku mugongo. Gwe obisobola ggwe? Batuuka n'okukwata pupu ng'alaba akaaba, alabe pupu omwana gwakoze mulimu obulwadde, n'amukwatamu bw'ati n'awunyako azuule ekikyamu kiri ludda wa. Nalaba wali ewaffe omusajja, omukyala yamulekera mu bulekezi mwana, ng'omukyala agenzeeko bugenzi mu katale, n'amugamba nkuumira ku mwana, agenze kuleeta bintu mu katale, akaana ne katandika okukaaba. Buli lwe kaakaabanga ng'onaateeka ku nnyantu akateekako eccupa, buli kakaaba n'akateekako eccupa ng'alowooza baami bwekaagala kunywa, kumbe katabuse. Likakaaba ng'ateekako ennyantu n'akawa amata, olubuto ne luzimba. Omukyala yagenda okudda ng'omwana amata gatandise omuyita mu nnyindo, gatandise omuyita mu matu, okumuddusa mu ddwaliro nga mufu, nga mufu. Bwe temusobola kulabirira baana, abakyala abo mubeebaze. Higgu bw'ota obuti n'omusikako abaana akulekedde otandikire waggwe. Fe abasiiba bazunga, naye yakawa buyimata, buli kaakaabanga cupa, buli kaakaabanga cupa, buli kaakaabanga cupa, olubuto ne lutandika okugira, mata ne gayita mu nnyindo, ne gayita mu matu, wuuyo yebaayeba mu ddwaliro nga mayiti. Alowooza kusa, era omukyala yakaabanga onzitidde omwana, ng'ate agamba bba onzitidde omwana. We mukyala obulimu bw'omwana nga akaaba wali, tosobola muga nti oyogera era akaaba ggwe, onzitidde omwana wange, gwe olw'okuba olina abalala. Kigambo kizibu basiraamu, temukiyita ekyomuki ekyomuzannyo. Gwe tebasobola kukulekera baana, ojje nabo kwalidina okkirire wakiseka, olina ekibbebi okyebase wansi, oli musupeya. Ye kati bwe bakulekera gwe owa booda, omuteekewa. Naye abantu abo mubakuume. Onoomuteeka mu nsawo mu kikapu onooyambala kisawo, bw'owuba abasaabaze itakufanako ebbugumu. Bo bali bamanya kati akwatibbwa ebbugumu n'anaaza. Ntegerekisi? Kale ebigambo by'abakyala okuba nti balabirira abaana baabwe mu kitwalo ndi kikulu. We twawukana, omukyala ebbanga lyamala nga si mwonoonefu, asigaza abaki paka ku myaka obusiraamu bwe giragira ng'abaana basobola okwesalirawo. Mulaga sayidi kyawe tujja kutuukawo fi baabul hadana, ani akuza omwana ng'abafumba babiri baawukanye. Eyo topiki tujja ginnyonnyola mu bugazi bwayo, naye mu bikkakatako mukyala bw'aba alina omwana
ne mwawukana naye mu ttalaka olina omusasula era tomugjaako mwana. Aya egamba eki la tudarra walidatu biwaladiha wala mauludu lahu biwaladihi. Tokosa mukyala lwa mwana kumusikako mwana. Mugenda ne mujja ku bakyala abaana mbwasobole okudda laavu tebagikakatoka kanga omukyala bwakugambanga nti nkutadde nkweyambuludde sooka omwe tayimu ayinza okudda n'obukambwe bw'ekika ekyawaggulu n'ofa omwesibyeko omwetazeeko otuuse n'omutiisatiisa yenna ali ku wasajja kufiira mu bisambi kafa atya kujonga oli mulugu muleke afune eddembe lye Allah yalimuwa sooka omuwemu tayimu oyogereko n'abamuzaala naye gwogenda n'omukaka n'atuuka nogga omukaka naye bw'otuukibwako obuzibu tonnenya bino omuganze nkwagala waka ekiro n'akusala n'akuwa obutwa nakukola kyobadde tokola ki tosuubira. Kakati omukwano tebagukaka ntegerekisi olwo yagamba omuwala amweyambuludde amuyisa bubi tamuwa mmere n'amugaa nti olina kufumbirwa nze paka lwendifa konoofumbirwa omusajja omulala yenna agenda kufiira mu magulu nyemuga akutiisatiisa alimba ntegerekisi busiraamu bw'oba omuntu wewa asazeewo akutadde akweyambuludde kkiriza osooka omuwa ettayimu yogera n'abamuzaala yogera ne bakulu be yita baseeka boogereko naye balabe bukyambuli luddawa naye bw'onoowaliriza ennyo ng'abaganda ebaga nti bw'osika ekitakola ki ekitajja eddiba ly'enkoko buli olisika ennyo kyekiddirira kuliyuza yinza okweretera ebizibu sooka omuwemu tayimu lusi babeera n'obusungu nga buli kumpi bw'omuwamu tayimu kakati senga obeera awo for example temulina kayagana na mukyalawo noddayo eka n'amala okubuuza bulungi naga taata jamaada njagala kweyambulula noga kiki nakugamba njagala kweyambulula omugamba oti omubuuzanga buuza ekibuuzo eki tiki ekikuganye anti mbadde nkyanoonya mahale go ge wampanga kuddize omugamba wange ekyokubiri nti nga kusonyiye tozaako kyakusatu genda weebake oyo oba omaze okumusootinga oba omaze omukola ki naye bwomuga kijja kitya abamu ayagala akutesitinga alabe nibwomugaha kubanga temubadde na luyombo njogera ku muntu nga tewali luki muli mirembe n'aleeta amawulire ago kati omuntu ayinza ogalaba seeka talina laavu kakati bwagirina lwaki oŋŋamba nti oyagala kunneeyambulula kuba kitegeeza okyagala era kankikwanguyirize ntegerekisi ki ekikuganye nti amahale ge wampa ge mbadde nkyalinda nga kusonyiye wallahi talina gyajja kulaga era enkyajja kufumba bulungi n'omwaka ogujja n'ogwokubiri kubanga amanya nti ono muki naye boddaawo ne muggulawo oluyombo ne mutandika okwogera ebyeri n'ebyeji nti njogera ku oyo nga tewabadde luyombo so soogera ku ono nga naawe ensobi zo zikola ki awo kitegeeza musooke mukole ki mwesootinge mumalirize ensobi tegerekisi ekirala ekiddirira ekisembayo twogedde nti yalzamu azawuj annafaka ala auladihi omusajja yenna atadde omukyala kikkakatako okulabirira abaana bo wa fi dhalika almaskan
n'okulaba nga basula bulungi, walmaakal walmashrab, okulya n'okunywa, walmalbas wa masarifu dirasa walilaj, n'ebikwatagana ku kusoba n'okujjanjaba biri mu nsingo zo. Kasitooto omukyala okumulabirira, okulabirira abaana bo, okubaliisa, okubambaza, okusasula school fees n'okubajjanjaba kikkakatako. Lwaki oti omukyala n'omulekera abaana n'omugaggo n'omanya nabo? Abamu tulina gundi esuubira mbu bw'omuta manya bw'oyawukana naye, bw'otalabirira abaana nti amala n'atendewalirwa nadda nga bamulemeredde. Waliyo n'abatalemererwa nga ye sijja kwegayirwa ssente zo, nja basomesa, naye oba osudde obuvunaanyizibwa Allah bwagenda okukubanja. Noyawukana n'omukyala n'omala emyaka 10, tomanyi baana we batunula, tomanyi we basoma, tomanyi balya batya, we balwala ani abajjanjaba. Buvunaanyizibwa bwo okujjanjaba abaana, okubasomesa, okubambaza, okubaliisa. Kasita oyawukana n'omukyala, yalzamu zawju nafaka ala auladihi, labirira abaana bo, kubanga oli omukyala omutadde naye abaana baki babo. Bwe baba mu bupangisa osasule ennyumba gye basula, yagenda nabo, obaliisa obambaze, osasukule school fees n'okubajjanjaba. Wa kullu ma yahtajuna ilayhi, ne baba beetaaza okgendako out. Mukyala ali waddembe okukubira abaana bo, leero bagenda kutuwa, mbatwalako out, bagenda kulya emitwalo 8. Ngeza bugeza, saagadde mutye, ngeza bugeza, kiba kikkakatako okubalabirira. Bw'otatu omukyala n'osuubira mbu ebyabaana nkoze ki, mpumudde. Ani ali wagudde atya? Akutta abaana yeewagudde, agenze anobye, kubanga okunoba kirala n'okweyambula kirala n'ettalaka kirala. Kwebyo akozeeko ki? Buli omukyala bw'abeera mu maka, bw'aba avaawo mu nvaawo eyo, aveewo enva y'obuki, y'obusiraamu, either yeyambulule oba asaba ettalaka. Naye weyewaggula wano oyo aba kyewaggula. Oyo kyewaggula obusiraamu tebutugamba mumuliisa wadde omuwa nafaka. Kasita abeera kyewaggula, gwe kituyita nushuz. Oyo ayeewaggudde ali mu bibye. For example, kiringa bw'otwala abaana bo n'obatwala ku ssomero eriri mu busobozi byo, obatutte ku Salifa basoma, abajjeeyo abatutte ku Rohana International, nakugaa school fees obukadde 3 buli ttaamu, kyokka gy'abajje wa 5 wa 6, ng'era otunka n'oyo. Oyo mugabo obusobozi bwo wabajje wange gye nsobola, obusobozi bwo bwe bakole ki, basomese. Obwange bweri bwa 6. Kuba mulimu omukyala ayagala okukulumya obulumya, okukumalako emiki. Kyova olaba obusiraamu buno bwatulengera ne butugamba twawukane nabo mu bulungi. Buli woyawukana n'omuntu mu bulungi ofuna emirembe, buli we mwawukana obubi mufuna obuzibu. Lwaki woyawukana naye obulungi ofuna emirembe? Anti mujja kuteesanga abaana muno ebaddayo ku ssomero, bagenda kusomera jiini nti batwale wano ewali obusobozi bwange. Naye buli mwawukana mu bubi akuteekako akazito. Gwe tolaba nti bw'obeera awaka essaawa zino okyalina amaanyi ku baana bo, basobola okulwala n'ogaa nti mudduke wali mu kiriniki oba ku ddwaliro eri ku kyalo bajjanjabo muki. Naye kasita mwawukana mu bubi, omwana ayinza n'okulwala bulwazi ssenyiga n'amutwala mu ekiki bagiyita ekike, ekyaike, n'amutwala naga bbiiru eri wano 92 kukumalako miki mirembe, akumaleko emirembe. Kyova olaba buli weyawukana mu bulungi ofuna emirembe, buli omwawukana mu bubi naye aga nti kankumalemu akaki akajanja. Ojja na kutunda buli kyolina
kubanga abakyala balina ekintu buli omwawukana nabo asigala ebirowoozo bigamba ali kuki yawasa yayavuwala be yalina akyabirina nammwera we mubeera ani yamutwala yafeedinga abasajja banyumirwa nnyo awulira omukyala ng'abonaabona aga gye wava we bajjula baali bajjula olwatuuka n'omugaa nti omukyala eyali ewo allah twamuyiseeko mu bino asabiriza oli natuuka noga ajja kusaba paka kongo kubanga kibasanyusa ayagala alabe ng'akola ki ng'ali mu mbeera mbi gwotadde mutemu bulungi afune emirembe muge nti allah akuteremu baraka yene wange ovuddeyo allah akwanguyirize kubanga wallahi asobola okubeera obulungi gyali eyo n'ayamba abaki abaana bo niffe tutunulira kimu busungu akuba mulimu abakyala mubutuufu nga mwawukanye nabo mu mbeera embi ntegerekise lusi omukutte n'omusiguze kutte n'omusiguze mu nnyumba yo kati oyo obulungi buvaawo ntegerekise oluusi omukutte mwezo zombye mu bufumbo omuteebereza abasajja huyo mugenze ku kyuma results zigenze okujja nga mulwadde ate ne bagaa nti gwokyatemya awo okola otya kigwokyali mulamu ye muki okola otya osooka nosala akabiri n'okola ki ogula enkoko allahu akbar la ilaha illallah Sheikh ojja kufa mangu kakati maliriza n'ebigambo byange allah mungu Sheikh atuwe okutegeera obusiraamu kyekikulu gwe mukazi one bamukebera nti yalwala ale nosalera akabiri nolya enkoko ndowooza olina okuyimbula ababoda ku stage emuyisa ekivulu kale baganda bange obufumbo nno bwe butyo byemulira boogera la bwe bufumbo bwe tulimu obusanga kyova olaba tusabe nnyo allah amaka matono nnyo agakoze eki agatebenkedde maka mazibu olaba bikomera naye ebizibu ebiri mu maka biki bingi olaba abantu kutuula ku mizindaalo wano naye nga tebalina bakazi yes I'm telling you the truth olaba abantu kutuula ku mizindaalo naye nga awaka wafu waafa dda mulowooza ababoda batalina bakazi abantu bonna tebakyalina bakazi batono abaasigaza maka maki mafu bwefufululu ntegerekisi ekirala ekikakata ku muntu ku mukyala manya ku muntu awadde omukyala talaka tuli fenna ye haku al irith tuli fenna falmutallaqatu rajiiya omukyala yenna aweereddwa talaka nga okyasobola okumuddira nga idda tennaggwayo idha maata zawjuha fi iddatiha senga bba afa ng'omukyala akyali mu idda tarithuhu kagayiriha min azawjaati akusikira ng'abakyala abalala idda bwe batennaggwa gwe noofa ng'omukyala we abadde akyawera ennemba ne idda akusikira era afuna omugabo gwe mbujjuvu ng'omukyala omulala bwe yali gufunye gw'otannabakuta wala tunqas minha shay'an
tewali n'ekimu kimukendeezebwa mu mugabo gwe agufunanga Allah bwe yagumuwa. Kitegerekisa ekyo? Omukyalo omutadde abadde akyali mu idda, gwe Allah n'akujjulula omusajja, omukyalo oyo akusikira era n'afuna omugabo gwe mbujjuvu nga tegukendedde wadde ogutoolako. Tuli fenna ng'abakyala abalala we baali gufunye bwagufuna. Bw'otata omukyala n'abeera ng'akyali mu idda n'otuuka okufa, ab'eŋŋanda ne baleeta olugezigezi, yafudde amutadde, idda yabadde eweddeko. Idda bw'eba tennaggwako asika. Njogera ku mukyala almutallaqatu raj'iyya, ali mu talaka etali eri eya red card, oluto olusooka olwo olwokubiri n'ebirala bingi. Njagala kusembyayo bino asbaabu halaati talaaka fi lasli alhaadir, mu bufunzo bw'ekika ekyekitalo. Lwaki talaka eno gye twogerako olwaleero average yaayo eri haayi? Lwaki abantu baagadde nnyo okuta n'abakyala baagadde nnyo okweyambulula? Wuliriza ensonga zino era zenja okutandikirako omulundi ogujja. Esookera ddala atasarruu fi likhtiyari min aljanibaini, abantu okwanguwa okweronda okusalawo nga buli omu tategedde munne. Okupakuka, wakalengera kyana kiwala, oluusi okisanze ku streeti, okirengedde mu ddalasa, n'oyagala nti oyo gw'otwala tomumanyi, naawe gwe batwala akutwala tomumanyi. Kasita munaapakuka. Olwaliwo bye tulaba ebintu ebyewuunyisa. Bufumbo bwa kika ki ekyo? Omuntu okulengera omuntu ku Facebook, n'alengera ebifaananyi bye ku TikTok, ne baga tugende mu online nika nga teri yali alabye munne physically. Abo bayinza ofumba. Bw'oba gw'olabye ng'olaba kifaananyi ng'akulagako kya nnyina, ye ng'atunula bulala, akulaga kya muwala mu Nigeria, so nga nakano ajowaawano, ogenda omutunulako, oluusi olabye ekifaananyi kirala, ogenda omutuukako nga mulema alina mu kagaali. Logaba tukola online nika. Okupakuka okwo tonnaba kwetegereza muntu ani amuzaala, bamuzaalawa, akola biki, yafaanana atya, tonnaba kutegeera. Wabula gwofa ekintu eki, obwagazi buno bukutuma bulinga yingini. Owulira oyokya, oluvaamu oluusi gw'owooye musezi, alina ekitamba azukka n'ekiro, ameketa amannyo alinga mashini, n'ogaa nti Sheikh nagwa ku mulabe wa Allah. Namuta omuyita na mulabe wa Allah. N'omuge waayo omukyala ali atya nti Allah aduwullah. Sheikh oli mulabe wa Allah. We muntu wemweyogeza mulabe wa Allah. Mungu yangezesa Sheikh ndi mulabe wa Allah. Allahu akbar. Eza Allahu akbar walizikubye ku ntandikwa. Allahu akbar. Allah nnonderaawo. Nino olengera obulengeze ekifaananyi ku Facebook, ku TikTok. Nojjeeyo omukyala. Ze Mungu ansaasire. Sijja kuzuula abo bennengera mu bifaananyi. Nzuula n'endaba physically. N'endaba n'entambula. Yes. N'endaba. Aseka atya. Amannyo Mukama mwimuli tembuli. Yes. Gwe Sheikh oyinza okutwala amapengo. Nga ne bw'aba aseka akwata haji. Nga buli waseka haji seka. Nga tolabanga ku mannyo. N'aseka bw'ati n'olaba ekibuno. N'ogati nagudde ku mwana w'omuzungu. Olina okwetegereza. Lwaki obusiraamu bugamba nabbi yagaa nti unduru ilaiha, ddayo omutunuulire, adiimu nadari ilaiha, wekkalirize kyolaba.
naye tewekaliriza ng'olengedde ekifaananyi ku tiktok oluusi ataddeyo kyabanyina baganda be balala ataddeyo ng'akyali muto kumba oli ku muntu wa myaka 48 Sheikh batukola online nika nafunye ekyana kiri eyo gundi ogenze ku kisaawa omwaniriza olinda simanyi Maria mwani oli ku airport nanti nika yaggwera ddala kuki ku online olaba abantu bafubutukayo gwolinda ali wali bbali nibaga nti abavudde munyonyi yabalese baweddeyo dde tuka oluwo omuwala gwennoonya kumbe maama waali wali atudde yazze dda bali temumala ganguwa nammwe abawala abasajja abateeka ebifaananyi ku gundi ebibuusi byabwe eyo tebalondayo muntu ne bw'oba olonzeeyo omuntu tumayo mwannyoko agende ewaabwe bamukole ki alabe omuntu ono yaani nimwe atasarro okupakuka kati lwaki talaka teziibeewo omaze omutuukako bw'atyo talina magulu talina mannyo tategerekeka akusinga emyaka oli wa 28 yagenda mu 5 asiba ekyasa mukitegedde senkyala agikonyeeko ameka omulembe mulamba aguta yesaafu y'omulembe agitambudeka noga omulabe wa Allah kugwe naye ani mulabe gwe mulabe Allahu akbar ntegerekisi okupakuka temupakuka take your time soka wetegereze gendako ewaabwe era abaganda boyogereko nabo ntegerekisi olabe bwabeera bwatambula n'ebirala ekyokubiri adamu ru'yatul makhtuba wal khatib abantu bano abeeyogereza obutasisinkana kwerabaŋŋana ma annahu amru mubahid shar'an kubanga sharia kikkiriza oyogereza otyo omuntu ng'oli bulaaya gwoyogereza ali Kampala tomulabangako bagenda omukulaga atunula bulala obadde osuubira kiki kirala abantu balina okweraba n'olaba engalo n'olaba ekyenyi n'opiikinga interestinga ddala mweri naye otwala otya ekintu nga tokirabangako n'olowooza nti obufumbo obwo bunaatambula bulungi ensonga eyokusatu adamu takafu baina zawjain min haithu almustawa abantu okubeera nga tebakwatagana levo zaabwe ala akili mu magezi thakafi mu mbeera thakafa yammwe ndala kali kyandala n'eyabali ndala al ijtimai soso gye muwangaaliramu obulamu bwammwe bulala nga temukwatagana levo ndala kiringa musajja kuwasa mukyala nga yasoma nnyo natandika okuvuma obutasoma oyinza okunyumirwa kubanga levo bw'oba wasoma funa omukyala asemberedde levo yo watajja kunyomera naye jaga ekikusumbu ekikulu butasoma bwe bukusumbu nze naliko mu ofiisi yange waliko emwemu bafumbo babiri ne bajja ng'omusajja eyaweerera omukyala paka ku masters nintandika okuwuliriza ensonga ne tubawuliza ne bakaayana mukazi nanga nti no Sheikh ekisumbu ono butasoma omusajja namuga ddamu ekimusumbu ono butasoma omusajja nakutama bwatyo wansi najjayo akatambaala nanga Sheikh nze namuweerera okusoma nze namuweerera okukola ki abantu balina okubanga bakwatagana levels kalikya olwo kalikya nga si zaffe tezikwatagana ng'izammwe endala nnyo ne bali muntu asiika ebisaani balya n'enkima balya ki amakovu emisota olaba nga waliwo enkwatagana etali ki etagatta musajja omu yanyumiza omu yawasa abo bebayita abakyala abo abakaladi aba South Africa bebayita abakaladi
bakyala beeru balungi abo mulaba bwoti olaba cute girl naye yamuleeta n'amuleetako eno ewaabwe mumanyi toyi zaffe ezizeeguuni amutute ekyazanga ezo oba ezebwayise ezo mukazi n'akaaba naga no katasobola giyingiramu. Abantu balina okubanga bakwata gwenfunye tukwatagana naye kati afaanana bw'atyo okujongera akututte butwazi waabwe paka lwolifu ne bazza mayiti yeno osobola mufugirayo otya ijtimai mbeera zaffe eza shosho nga tezikola ki tezikwatagana. Olaba waliwo ekibulawo kakati aba ogenda okulaba nga talaka byebyo ebikyasinza okuleeta talaka. Abantu tebakwatagana tebamakinga mu magezi mu ndowooza mu kalica biri wala nnyo. Ogenda okulaba nga nti aduwu llah nawasa omulabe mubayita balabe ba Allah n'omuteekako n'ekintu ekinene. Ntegerekisi ebisigadde nja byogera omulundi ogujja ye topiki gyengenda okutandika paati eyokuna lwaki talaka average eri hayi. Lwaki abantu beetaŋŋana nga ate bafumbirwana baagalana n'owulira omwezi gumu muwerekedde omusiraamu n'omuga omukyala ali atya naga nja kukulaba kwasiri n'omusanga kwasiri ali atya naga Sheikh nali ndeese omulabe wa Allah namuta kati lwaki talaka weeziri nyogeddeko ensonga mmeka? 3. Okupakuka, abantu okubanga tebakwataganye levels. Mukyala ayitiridde naggagga ennyo okumufuga kizibu pozi ng'ogenze mubba bubbi. Yes, naggagga gwe bayita naggagga soogera nti mukyala alina ngamba naggagga kizibu nnyo mulagira kubanga omusajja yenna alina okuba ng'alinamu akakola ki akalagira alinamu ku order yaha kito kijja kukola wano ewange naye kati oyo naggagga wabawawo oyinza omugamba nti kijja kukola wano ewange bagaddamu simanyi wooli totegeerawo wawo kati abantu balina okuba kyebayita takaafu hatta n'eddiini eyogera ku kafaa gwolondera eddiini yammwe munaakwatagana ekyo mugende mu kitunule hatta n'ebitabo bya fik kafaa erina okubaamu. Ntegerekisi n'olw'ensonga eyo njagala kumaliriza ensonga ezo nzoogedde nga bwe ziteekeddwa okulaba nti zitambula. Njagala kusembyayo nsonga ekwatagana ku limbo y'obusiraamu. Mulundi guli nagyogerako nsaba ng'abasiraamu tukwataganire wamu tufune limbo y'obuki y'obusiraamu. Tujja kubeera ne bakadde baffe betwagala bagirondoole ddala nga mukadde waffe Sheikh Sekad, muganda waffe Sakibu Embalala, Mustafa Kasule wali e Masaka, muganda waffe ali e Bungereza awo Sheikh Mukwaya ne Hajati Farida Bukenya. Tulabe nga limbo y'obusiraamu erondoolwa ddala bulungi, tugifune tuyambeko, tufune abantu ebasobola okubaziika. So si kutunuulira nti aziikibwawo munaku, wabula abasiraamu okuba n'ekifo ekimanyikiddwa nti limbo ya buki. You never know wooliziikibwa woolifiira ne bakuteeka. Tuyite ku namba zino ez'ekitongole nga tukozesa ennamba ze bayita makyati namba MTN star 1656 3 hash. Onyiga bw'omala okunyiga eyo 194808 eyo MTN gy'okozesa, temuteeka ku simu yange direct. Bw'ebeera ya Airtel era kozesa makyati namba star 185 star 9 hash 4284
126. Ezo namba zijja tuyambako okulaba nga tusolooza sente ez'obusiraamu. Then mu Tropical Bank account number 0010388139. Swift code eri TROAUGKA. Byonna bijja kuleetera ekitongole kya busiraamu kiyitibwa Salifa Charitable Organization. Nga tulina abantu abo biidhinillah tujja kukola ekisoboka okulaba nti abasiraamu balina ekifo nga kiki nga kyabwe tusobole okubagasa tuyambeko nga mukadde waffe bwe yayamba n'ateekawo wakufu eyo gye tulaba olwaleero enkoowe esoloozezza enkuyanja n'enkuyanja ey'abantu, era tusaba Allah asiime mukadde waffe byemuke olw'omulimu ogwo gwe yakola. N'abasiraamu abalala baveeyo bateekewo ebifo ebyenjawulo. Tusobola okugamba nti ku lw'e Masaka waliyo limbo, ku lw'e Gundi waliyo limbo, ku lw'e Gundi waliyo limbo. Siraamu basobola okuwaayo ettaka, basiraamu ne baganyulwa ne babeera nga baziikibwawo olw'embeera ezaki ez'enjawulo zisobola okulaba nga tutuyamba. N'olw'ensonga eyo ennamba ezo tuzeeyambise ez'amakyati namba nga bwe nzibawadde Airtel ne MTN, ne kozesa akawunti namba eyo tulabe nga biidhinillah ekinaaba kifunise bakadde baffe abo tujja kuba nabo mu nsonga eyo, tulabe nga omulimu guno gugguka biidhinillah. Saba Allah twanguyirize era atuwe n'obusobozi n'okuteeka mu nkola n'okufumintiriza ku biki ebiyinza okubeera nga bitugasa bwe tumaze okuva ku mwaliro guno ogwaki ogw'ensi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza awaniridde emyoyo gyaffe nga bw'atukuŋŋanyiza mu kifo kino ffe n'atukuŋŋanyi mu Jannatul Firdausi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa amaka amalungi, atuwa obufumbo obulungi, atuwa abakyala bannaddiini, atuwa abasajja abalimu eddiini. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ekyokwawukana mu bulamu buno obw'ensi twawukane n'edduniya eno nga Allah atusiimye ensi ereme kutumalamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abakyala bamanyi omukwano, Allah atuwa abakyala abazaazi, Allah subhanahu wa ta'ala atuwe abasajja abamanyi okukola ssente, abagabi essente eri bakyala baabwe, abatoni nga tebamaze kubeegayirira. Tumwegayirira Allah tukingiriza abasajja n'abakyala abafuyi b'emmindi abaluŋŋamye atuzze ku tawhidi ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa Allah buli muntu yenna afuuka ensonga y'okusitula obusiraamu n'okubukolerera. Allah subhanahu wa ta'ala asitula amadaala ge ku nsi kuno ne ku akhira. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bane tukolerera obuki obusiraamu tubukolerere buli omu baako ng'olaba okolera obusiraamu. Ffe tulina ekibiina kye baatuteekamu awo bakadde baffe bano aba Salamu TV, mukadde waffe Agikaliisa Imamu Kasozi, twakituuma tiimu no sleep. Kasita wabeerawo ensonga z'obusiraamu tetwebaka, buli omu abeereko kyagasa obusiraamu. Tulinamu baganda baffe abo baseeka mafu, baseeka Bukhari, baani tiimu no sleep ku nsonga zaki z'obusiraamu. Mukadde waffe Agikaliisa yatuteekamu. Kasita ensonga eba ya busiraamu oba ssaawa 9 kiro oba ssaawa 10 oba 8, tulina okuba nga tuli ku nsonga za busiraamu, so si za famire zaffe. Ekyo buli omu alabe nga alina omukululo gw'alireka mu busiraamu. Kugenda kuleka ki? Hatta n'obutono ennyo obuli mu famire, era n'otunda ekijja kyewammwe kyewalige nti taata yaleka ekijja oba jjajja n'amalaalo mugatunze, ebyobusiraamu bye munaalekawo. Tubeere abantu abakolera obusiraamu nga tulekawo mikululo, so sikola ki, so sikujjawo kusaanyaawo. Hadha wallahu alam wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.